Nali ngenda mukuba oluya luyite Jambia full figure nali ngenda kukuba oluya luyite Jambia kubanga omukazi yanti obula tunayogera ebigambo natuka nekomako ng'omukulembeze era ng'omuntu omukulu nene kinsukkako nempulira nga nange zivuddeko batudde ku seeti ate full figure gye yava okitegeera n'abasanga mu mwali ku seeti full figure we yajja ne bamuwa akatebe n'atandika otuula ate we nali ate Saimo yagenda maaso ng'alikodinga ebintu ebyo n'abantu abalala abaaliwo mwana ekintu ekyo ne kinyiiza era bwe nadda ebbali nagamba ono gayi yanseetinze kunkola kino kubanga eyo period Chameleone yalina Gwanga Mujje concert nze nga nyina Gwanga Mujje oluyimba okitegeera nga Chameleone amanyi okukuba eno obusimu okitegeera yes nimugamba muzeeyi wakoze Gwanga Mujje concert nze nayimbe Gwanga Mujje luyimba kakati tebirina ebikwataganira nga omanyi n'abayimbi babako ne bakadeyideyi kati full figure gye yava n'empisa ze muzimanyi natandika okumpemula wemula era nali musse lwaki wakoma okuva e Bungereza bwagenda ku show n'ogamba togenda kudda ate n'omaliriza ng'okomyewo ekyamazima tosobola fuluma Uganda n'ogenda mu nsi zino ez'Abangereza oba ez'Abazungu ofuluma ogyagala bw'otuukayo eri n'ogikyawa nsonga ki nkugambye kubanga ndaba abaana bangi badduka bagenda Uganda ogifuluma ogyagala bw'otuuka eri onyiiga nnyo n'ogikyawa na buli akulembera n'omukyawa n'okyawa Uganda okyawa ensi yo naye ng'abakuleetedde ogikyawa be bakulembeze abagitwala bitone wayogeddeko ku kya music wali obadde oyogera emegoko kawugambye nti music biki enkudi biki gwomu kwabo abayimba ennyimba z'obununuzi revolutionary songs gwe King Saha nyimba z'abantu gwe King Saha waliwo n'omulala akirimu olwo bayimbi ne Big Guy yes we balinyo balide ddala naye waliwo ebiyitinga n'ebitambula nti mmwe abali mu kintu ekyo mulina tageti y'okufuna akasente tageti gye muliko yakufuna sente nakugambye kati gwe ngenze nedda bitone kangende kati gwe bakuguze nkutegedde nkuguddemu nedda tuwogere just gwe musajja gwe nkulabye kati omanyi waliwo abantu abajja nga bazze kunafuya bunafuya abantu no bitone nze tuli mu nsonga ya kuyamba abantu mwe mulimu kuba nafuya bunafuya abantu babamenyedde amayumba gaabwe mu Lubigi abantu bali mu abantu bali mu kuba ntuule ku ddiruki ntuule ku ddiruki nedda kati nze kyenjagala wazivuddeko dda ati labayo nze kyenjagala labayo bitone Dr. Yes boss sabo nsanyusa okukulaba Dr. Bitone nange nsanyuse abatulaba na Uganda amanya erinnya Dr. Bitone Kawuki Dennis kuba sikwe yesweta gye wayambadde ate sweta ebadde kisweta kala eze sweta ezo ziragirawo ne otayogerawo ogwa Doctor nyambadde bwambazi kala because nechache koyesa yero ogutali musango mayi buli omu alina kyakkiririza mu mulamu Doctor naye mu kizungu nayo nnonda yes era twabaddeyo nga tuwandiika bulungi abantu okuyingira ekibiina ekipya ekya National Unity Platform so nja kusanyuka nga nawe oli omu ku balonzi bange sebo nja kuwa akalulu sebo kubanga tumanyiganye bulungi nnyo sinza butokuwa akalulu neyanza mzee Dr. Nasemba nakulabako wali obogenze Canada wali ogenze Bungereza ng'olayira n'ogamba nti nno siridda Uganda era twali nsonga nayo enkomyawo Uganda sisobola kudda Uganda yambwa noyogera ebigambo bingi bwe nagenda nalina Senator William oyo bwe twakola interview ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine president wa NUP White House zinaku bbiri ntugenda Magere netukola interview era mu mboozi gye twanyumya ng'abantu nga tuli mu kunyumyamu kaawo nga twogera ku mbeera eri mu ggwanga na biki byonna byonna nga tugeza kukuwayamuko n'agamba nti kati takyanenya abaana bagenda bweru kugenda kubako na kyebayya because Uganda oba oli awo mu kaseera kano tekyasoboka paka okutuusa ye ng'ekitwa kinywezezza emuntu bisobola okuba nga bitereera abaagenda bakomewo era n'agamba nti Bitone namulengedde era Bitone n'agamba nti genda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga Dr. Bitone abeerayo
akyuse ku bulamu bwe obulamu butambule biki byonna era nagamba nti agenda kukola ekisobola nga ayogerezeganya naawe naye ate nagenda okulaba ate nga dokita okomyewo neŋŋamba yi dokita nga nkoze bubi omusajja ali eri nga amupulaningira bingi biyitirivu naye kati ono atakomyewo e Uganda gyegamba takisobola kudda. Njasooka kwebaza era nja kwebaza pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu olw'okwewaayo. Ogamba nti pulezidenti waki? Pulezidenti w'eggwanga okisanzeemu obuzibu ssebo. Anti ffe tusula nti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kubanga akakiiko k'ebyokulonda saagala kuwulira bigambo bitakwatagana. Akakiiko k'ebyokulonda gwe kalangirira baani abalonda? Abantu be balonda. Balonda Museveni ddi? Akakiiko k'ebyokulonda ne kamulangirira. Bamulonda ddi? Museveni tebamulondangako. Tolimba bannayuganda. Era interview yo obanga ogenda kunkyankalanya bwotyo ngamba tugimalire wano. Atuwayamu twogera ensonga entuufu. Njagala tubeeko bye tukkaanya muganda wange oli kyali wange. Omanyi kati mumwagalanye ebintu by'okubeerawo okufuuyirira okusiigirira akazigo ku bintu ebimu. Bw'oba interview ogenda kusiiga kizigo ky'NRM ngamba nsituke nkuviire. Dr. Bitone nze sina side gye ndiko naye singa ova wano saagala okkaatirize nnyo ate kulimba bannayuganda nti Museveni bamulonda bamala omulonda ne bamulangirira bamulondawa. Singa ova wano ogende Brian ne bakubuuza owa kamera nzuuminga Museveni tetukulondangako. Bannayuganda tebalonda ku Museveni, bannayuganda balonda Kyagulanyi Ssentamu. Singa ova wano ogende Brian ne bakubuuza nti ani president wa Uganda? The president of Uganda is Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ate nga ge mazima. I don't know. Nenga ge mazima. Okitegedde. Era mwebaza nti nze okutuuka ogenda e Bulaaya. Nyine ennyimba ze najja nnyimba za struggle. Kati waliwo kampeyini eyali e London omukisa ne gumukwata nga abategesi baagala nze. E London? Esebo. Era nze COVID teyampisa bubi okutwaliza awamu kubanga ebiseera bye twali mu COVID. Ne ngenda e London ogambye nti nayogera tijja kudda. Nolayira n'ogamba nti togenda kudda, tosobola kudda Uganda. Ekyamazima bw'obeera mu Uganda kati nga mu abasajja ba yero bw'obeera mu Uganda nga tunakola programu ene gwe bulungi anti by'oyogedde ebikuvaamu olw'okwambala esweta ya yero tekinfuula nti ndi wa yero ndi NRM olaba wekiruma kubanga gy'okitwala okumanya NRM mbi nze nyambadde bwambazi sweta okumanya NRM nalibadde nyambadde red era nali kugambye okumanya NRM yayonooneka oli ne wagikugamba ogyegaana okumanya mbi n'abaayo bagitya mani abaayo abantu baayo kakati mbadde nkugamba bitone kakunzitattana ndagala nze ndi host nkyaza bukyaza abantu wano sikutattana netwogera ebigambo ebikuvaamu byebikutyobodde in fact kuba kati goli mu bubuka munnange kubanga naawe ssebo wegase kubatunnyigiriza nedda ssebo nze nkyaza bukyaza era nina abantu betubirawo netwogera tubamanyi Museveni yafunayo kati buli wamu yateekawo abantu be. Mwabu sirimu. Sebo oyinza okubanga nawe oli omu ku abo be baaseetinga. Nedda ssebo mwabu sirimu. Kakonyumizeyo kasitole kamu. Lumu munnamawulire omu ssebo yampita okukola interview ne banseetinga kiri ki full figure. Ewalaba ebintu ku TikTok biki. Yes nabiraba gune full figure mufaaki. Banseetinga buseetinzi. Era twakaddamu tuli consulting ne Simon. Kuba interview yaŋŋamba nti tugenda gikola ku Papaze wa Muzeeyi Research. Ate ne bakyusa venue ntuuka ku seeti nga ne full figure waali okitegeera. So ebintu ebyo tebinyuma byebyo byenkugambye nti gwoba ogenda kusiga NRM kazigo ko ngamba Dr. Bitone sirina kazigo kensigire NRM awo oyogedde ne full figure nga tunaba kuddayo ku kyebungereza bwe ne full figure mufaaki era mwali mufaaki bona balabawo nga mwetwala bubi nnyo. Kakati wuliriza eyo mbadde sagala na kugendayo kubanga waliwo ebintu ebimu bye mbasagala kuddamu nga bwe nkugambye munnamawulire omu yampita nampita interview nnumo interview nti kale kubanga ebiseera byo nali ngenda mu show konsati yange mba ntudde ku seeti
ate Fulufiga gye yava okitegeera n'abasanga mu mwali ku Fulufiga we yajja ne bamuwa akatebe n'atandika otuula ate we nali ate Simon yagenda maaso ng'alikodinga ebintu ebyo n'abantu abalala abaaliwo mwana ekintu ekyo ne kinyiiza era bwe nadde Bali nagamba ono gayi yanseetinze kunkola kino kubanga eyo period Chameleone yalina Gwanga Mujje concert nze nga nyina Gwanga Mujje oluyimba okitegeera nga Chameleone amanyi okukuba eno obusimu okitegeera yes nimugamba muzeeyi wakoze Gwanga Mujje concert nze nayimbe Gwanga Mujje luyimba kakati tebina ebikwataganira nga omanyi n'abayimbi babako ne bakadeyideyi kati Fulufiga gye yava n'empisa ze muzimanyi natandika okumpemula era nali musse nali namugulira n'oluga nali nguza oluga ne nduteeka mu motoka omwo naye okusinziira nga bumwayisinganya ebigambo n'okwekwata ebitogi nga buli magamba nja kukuba nali ngenda mukuba oluya luyite Jambiya Fulufiga nali ngenda kukuba oluya luyite Jambiya kubanga omukazi yanti obula tunayogera ebigambo natuuka neekomako ng'omukulembeze era ng'omuntu omukulu nene kinsukkako nempulira nga nange zivuddeko kati ate teri kyasinga kunyiiza ono yankyazizza nga tabifanako yali mukwata bukwasi bintu bigenda muyamba ku social media ne walala naye ebyo tubiteeka ebbali si ye topic eyatuleese naye nga obusungu nga bwalinga bwali bwava edda ekyo nkireese nga kyakulabirako nti bw'oba naawe oli mu kategole bwetyo oŋambirawo nengenda nevuga emotoka yange nengenda Bitone nze sina side gye ngwako nti noba side yeno nze nkola mwemba nkyaziza omuntu twogera ebyo ebyensonga oba ebikwata ku bantu abatulaba Bannayuganda bakuwulira omanyi kati ffe tetukyerega nammwe ekoti twagiza mu bantu gavumenti eno giraba yatukolanga ebintu ng'ebikolera eyo munda okitegeera era njagala kutegeeza muzeeyi Museveni ne gavumenti yonna ati large ndi kati yeffe abavubuka bali abaasomanga obutabo bu muzeeyi Museveni buno bwaka njagala butuukire eddala eri muzeeyi Museveni nti yeffe abavubuka abaasomanga obutabo bwo omuli Mustard Seed n'obulala ne tukuba engalo ne tugamba yooyo era yeffe be bamu abaakyuka nga tubuuse nti mwali mwatukweka dda eggwanga kati temukyalifuga mwekka mulifuga ne bannansi kuba kati olaba omuntu asobola obeera ku social media n'akola statement ne influencing eggwanga lyonna abantu babadde babba ssente z'omuwi w'omusolo mu paalamenti eyo nga teri amanyi Bitone tugenda kujja bwawo ku ssente z'omuwi w'omusolo ezibbibwa lwaki wakoma okuva e Bungereza bwagenda ku shono gamba tugenda kudda ate nomaliriza nga okomyewo ekyamazima tosobola fuluma Uganda n'ogenda mu nsi zino ez'Abangereza oba ez'Abazungu ofuluma ogyagala bw'otuuka eri n'ogikyawa nsonga ki nkugambye kubanga ndaba abaana bangi badduka bagenda Uganda ogifuluma ogyagala bw'otuuka eri onyiiga nnyo n'ogikyawa na buli akulembera n'omukyawa n'okyawa Uganda okyawa ensi yo naye ng'abakuleetedde ogikyawa be bakulembeze abagitwala natuuka e Bulaaya teri kye nalaba nga wano weekiri tewali kye walaba nga wano weekiri ate nga Uganda is the pearl of Africa nga bwe bagamba olw'embeera y'obudde naye bali abasajja bakozesa bye tulina ne bagaggawala ffe ne tusigala nga tuli bakadaama ebintu ebyo simanyi babakulembeze mu biraba kyokka kyewunyisa n'ababaka ba paalamenti bafuluma ssebo ne bagenda mu mawanga eyo ne badda ssebo n'osanga omubaka mulamba ng'abaana basomera mu miti nze namalako wiiki namba nga sinaaba ewiiki namba nga tonaabye nga sinaaba ng'engoye sizikyusa wabula nga n'obuli tebuddugala ng'oluva mu kibuga neebaka bwebasi natuuka ekiseera ne neegayirira bantambuzeko wensobola olaba ku nfuufu b'ettaka nga tewaliwo biraba wabula amaalo nagakola ne gaggwayo obuuza nga kyoze ni biki kuba yajja n'asangayo kwegamba abakulembeze abatufuga batutamye eggwanga lyaffe ate nga twakizuula nti abantu bino gwera muvubuka ndaba njagala olabe bino wammanga
Muzeeyi Museveni lwaki gwe neesibyeko ye fountain of honor nga bwe bagamba abalala neffe tugamba Kyagulanyi yatutwala emmese yali ekulumyeko naye ng'ekufuuyirira bulungi nnyo kakati Museveni atufuuyirira nga bw'atuluma atya amanya nti kakati Uganda ni population sawa zino abavubuka be basinga obungi abo bagenda kuntawanya nga bannakenya ku milioni 45 avuka be basingako obungi n'amanya nti bantu bagenda kuntawanya nga bannakenya nkoze ntya oba neutralizing kuba Kyagulanyi gwe bafollowinga n'akwata ssente obwavu ne mbuluma munnansi asomye n'atasomye ne mumaliza nga muli mu kategori ki yemu kati akufuuyirira atya n'akuteerawo kikampani wali twezimbe tour and travel bakadaama miliyoni 1.3 ofuna omulimu e Bulaaya n'amanya nti waakuleka wano ng'obwavu bukusoya gwasomye n'atasomye mugenda mufuukira ki ezike ekizibu nakubira paasi nolowooza nti akuyamba kumba akwejjako batufulumize eggwanga bavubuka percentage efulumye yonna bagenze Bulaaya kuba kyeyo ye pressure nekola ki nemukakana okitegedde ebintu ebyo bibi era tubibuuse twasazeewo ne tugamba bwe kuba kufiira wano tugenda kufiira wano teri kuddamu kufuluma gwanga kubanga lino eggwanga lyaffe kisooka batusomesa okubeera patriotic okwagala ensi yo twagala kati tulage omutima gw'okwagala eggwanga lyaffe wano bwe buba bwavu kabutulume bututtire wano be bannakenya be walabye egwe mbulyayo kadamu munnakenya kuba tuli ku global market nti olaba omuntu asinzire eno nolaba gundi we South Africa yakoze nze njagala ondage akatambi nga kalimu kadaama nga muswayiri akola eri bonna bali mu nsi yaabwe abasinga obungi bagamba nedda kiggwerawa wano nkugambye bino kagenderere ffe nno abasomyeko abali civilized ffe twagala okubuusa abavubuka abalala bitya bino bikolebwa kagenderere twasomanga ebintu ng'obiraba nako ne tusoma political education oyo yatubuusanga okumanya ku bakulembeze okimanyi the political science bamugjawo kubanga yamanya nti bano abaana bajja kula nga bategedde obuzannyo bwaffe bwe tubazannya ne bamugjawo Sebo Muzeeyi Museveni political education wagenda omugjawo ffe nga twamusoma kati waliwo generation naye kino nga kibalemye wuliriza waliwo generation erimu abantu nga nze n'abalala Bakyagulanyi generation timugenzo kikola nga kirireeti ffe kati tugenda kusomesa abantu eggwanga okulyagala kati kankuwa ekyokulabirako ne bino byolaba asimanya ennono zifudde mwe mwazitta mwe mwatta ennono essaawa zino olaba omukolo gw'okwanjula omuntu eyayambalanga ekkanzu nazina amazina ag'ekinnansi omwana ayambala ekkanzu n'ayawuza n'akubiramu enkudi nazinira muli enkudi engoma tebakyazikuba engoma enganda tebakyazikuba era ogenda olaba n'abakulembeze b'ennono bavayo ne bagamba obuwangwa mubusudde muli ku social waliwo bino ebifa bye mulaba bye mubuusa amaaso okitegera kyenkulaga so nde nakomawo wano reason why kyenakomawo nti omugezi omu asobola okuttisa abasiru omutwalo mulamba omugezi omu asobola okuttisa abasiru omutwalo mulamba omugezi omu bwe nagenda e Bulaaya nagenda okulaba nga ettofaali lyembadde enyongera ku ggwanga lyange nga tewali asobola paati eyo gizannya nenkomawo kubanga bannayuganda ku bitundu 100 kuliko ebitundu 6 ebisobola okwogera byenjogera 4 tegasobola kubanga batya abamu balowooza kukubasiba abalala balowooza kukubatta n'ebirala okitegera kyenkulaga kakati mu kukomawo kuno ne ŋŋamba katufuuke ekyokulabirako kubanga tusomye naye tewali mirimu okitegera kati golaba ofaana n'abasawo ofaana n'abasawo n'abasajja abayivu naye ndi mu mawulire naye oli mu mawulire ojja kwesanga nga sige wasoma
bw'ojja ate eno mu bayimbi kiralamu abantu bali mu mbeera enkakali sijja kulwisaayo bwe namala okuyimba e Bulaaya awo mu wiiki eyo ne nkubayo ne ku kyeyo kya wiiki ki wiiki emu kojja ng'ekyera kyakuyimba oba ng'okola mirimu mirala anti nasangayo abayimbi basiza maani bonna bali eyo bakinene bano bangi era abantu bangi abampeerereza osigala naye omwoyo gw'eggwanga lyange n'okwagala kwe nnina ne ŋŋamba naye ekyeyo kye nnakuba ekyewiiki emu bwe nadda e Kampala nakola bizinensi mu kyeyo kya wiiki emu ennene ddala nengulako ne kupoloti awo mu wiiki ki mu wiiki emu ate nga nali nkola ssaawa 2 mbuuza wali okola mulimu ki nali njoza ngoye okwoza engoye mu wiiki emu noba nga osobola okukola bizinesi e Uganda nga njoza ngoye ziteeka mu kyuma nenyiga epeesa ne zikinyoola nenzijjamu nazaanika mulala gwokola gwakwoza bwoza wano ku kyuma nazaanika muki mulala nazigolola muki mulala olaba kye bayita division of labor nti nze nzooza gwe nozaanika waliyo nagenda ozigolola emirimu gino kwera lujja kukola kikwoza bintu eri mirimu girimu sente ezaddala naye twebuuza ekibuuzo lwaki wano ate si mirimu biki bali bye bakola ennyo ffe bye tutasobola kubanga wanene eri obeera awusigaalo ng'abantu balaba kya bbeeyi naye ate okubeera wana awusigaalo balaba walemererwa nnyo waggwamu tokyalina yadde essuubi n'akatono kati kankubuulira ekintu kimu bannayuganda kye batannabuuka eyo ebeera sisitemu Muzeeyi Museveni atufugiddemu sisitemu nga bw'otaba wa bwongo nga tolabayo nnyo sisitemu eyo ekukwata era n'otandika ogitambuliramu nga bw'olaba nti okulira mu famire nga mulimu maama ne taata maama ne taata ne bakukuza ng'oli mu katuliki naye wenzija ne nkubuuza lwaki oli mu katuliki tosobola kumpa nsonga atasobola kunnyonnyola oŋŋamba ndi mu katuliki kubanga maama ne taata bakatuliki eddiini yaffe gye twakuliramu eyo sisitemu naye webukya ku makya gwe yakuzibwa ng'oli mu katuliki ne tukuwulira nti wasiraamu singa Kamiliyoni bwe yakola namala naddayo wulira Kamiliyoni bwe yava muki mu bukatuliki nadda mu busiraamu yafa waali mulamu okiraba kyenkulaga nti ebeera switch ya bwongo ebeera system mindset kyova olaba Bobi Wine we yajja n'alaba sisitemu y'abannabyabufuzi engeri gye bagitambuza n'akyukamu katono ati ne bikyuka Muzeeyi Museveni atufugidde mu sisitemu nti otuuka okulaba n'ekyo ekyandikuyambye nga kiri useless essaawa ya leero kati omulimu gw'okuyimba tekyali priority okitegeera kyenkulaga naye bitone namwe kennyini ab'opposition bwe bagala okujjako Museveni namwe ate mumwegasseeko okusobola ate okuba nga ate mulisa bannayuganda akayidi gombe nga ekyokulabirako omusajja bagamba mpuuga ate okubakola n'abasajja okusinzira kenyimu mubyogera ate mumukola nabo totandika kubuzaabuza kuwaba nagambye oba okola statement zo zikole ng'ekibuuza nti bitone ddala kituufu kino kiri bweki togamba mbu ate ffe tubyogera kuba waliwo ebintu ebimu ebyoyoleka oluusi wano tuli ku mazima yogera ekintu nga kirina facts bitone abamu kumwe mukola ne Museveni abali ku opposition gwe ngenda kuviira kati interview ngenda gikulekera interview tosobola kugivaamu olw'ensonga nagambye waki okulembeza nnyo mu interview ekibuuzo kyembuuzizza lwaki okulembeza Museveni si mukulembeza wantu gye tuugere mazima because bwekiba kyakulya nsimbi saagala owabe mu bibuuzo bwekiba kyakulya nsimbi n'abali ku opposition ngenda genda mwana bagamba nti sonyinyonyo yali mu kosase kigambibwa okuba mbu waliwo sente ze yalya naye ng'ate ropu alinaika kankuviire buviizi gwe kubanga nedda saagala byakumbuuza bitakwatagana ndi mu kunnyonnyola ate gwe oli mu kunkayanya kale nyinyonnyola oŋŋamba otya mbu tukola ne Museveni
Andi okusinziira ku biriwo mu ggwanga. Olwokuba oyambadde yero sebo. Anedda yero gye nyambadde is representing NRM oba Museveni. Just nyambadde bwambazi sweta. Boddamu okumbuuza ebibuuzo ebitakwatagana interview yongera gikulekera. Mu bannamawulire kyobola oluusi babakuba n'ebikonde lwa bibuuzo bimubuuzabuuza ebitakwatagana. Nagambye onkyaza ku interview yo topiki togitabikamu nnyo Museveni. Wano twogera n'Abannayuganda. Bitone nze ndoza twalibadde bakakamu tuli mu kamera. Anti saagala otabike ensonga. Tuli mu kamera naye njagala ombuuza ekibuuzo kati oyogera ku Member of Parliament. Ate mukola ne Museveni. Muganda wa. Okusinza ku maloboozi agavaayo. Kati nze bwe mpulira amaloboozi ago. Ne ntula nawe manjagala nkubuuze. Natandise nkugamba. Twasoma obutabo bwa Museveni ne tumwesimisa. Newe twabuuka nti kaali kawaani katudiisa ne tubuuka mu system eyo. Kati totusiiga Museveni wo wano kubanga oyambadde ebisaati bya yero. Bitone mpozi ngwagala njijjeko bujja. Naye yero sijambadde nti representinga Museveni oba NRM. Jase nze nyambadde bambazi nga sweta era bulijjo njambala. Nze nkugambye muganda wange. Sakuno bakuwulire bulungi. Anti wobanga programu yo ogenda kugitambuliza ku Museveni. Ngamba nga nkuta. Wange byokola nyina bingi nnyo. No Bitone nze abantu abatulaba abo betaaga okumanya. Oli kaberenga simu na byabufuzi kaberenga muna byabufuzi. Eggwanga kati tulifuga ffenna. Yes. Boogera n'obba ssente y'omusolo. Tolowooza Katonda n'akuvaamu information n'erinkinga into public ears. Gakubugumye. Kakati ababaka abazze bakola ebikolobero nga basiiga ekifaananyi nti balwanirira bantu. Yesaawa gababugume. Abo babadde nammwe nga balaga nti bakolera bantu naye nga tebali kusajja naye nga tebakolera bantu kyekiseera gababugume. Newe babanga babadde nga beefuula abalwanirira abantu naye ng'ebigendererwa byabwe eno yesaawa gababugume. Emabegakaawo waliwo abakunyizibwa mu kkooti essaawa zino olw'okubulankanya ssente mu kitongole ekya human rights. Kikyenkulaga nti bannayuganda akatiba kali Museveni ke yali yabajja nagganya okumwogerako naye nze mwogerako in a perspective okubasiigira ekifaananyi bw'obadde owaana muwaane. Akatiba Museveni ke yali sooka owulire mmaleyo. Akatiba Museveni ke yali yabajja bannayuganda bakabuukamu ne badda mu katiba ak'ebyaddala yaani Kyagulanyi ke yaleeta. Nti essaawa ya leero nkuwadde ekyokulabirako ne kugamba akuleka n'osoma kuva yamanya nti primary oba oyanguye n'akuteerayo kannassale wansi. Uganda oba lwaki temwebuusa mwana n'akuteerayo kannassale wansi. Akulaba oyanguwa ojja obasange n'akuzizika kannassale. Emyaka emeka? Uliriza. Osoma kindagateni nojja nkuziza nga tonnagenda ku kindagateni. Akuzizika ffe twasoma nassale. Kati yalaba awo nawo tupapyewo n'akuzizika baby middle top. N'akuzizika eri. Wansosokera eri nojja mu baby nojja mu middle top. Gyo myaka emeka? Awo n'akukeereya. Bw'amala okukeereya olw'okuba nti akufugisa bwongo ng'ate akufugisa kikyo. Tolowooza ku budde bw'olya olw'okuba omwana ono abawuwo. Okitegeera? Gy'olya olw'okuba omwana abawuwo tolowooza ku ssente expenditure. Okimanyi nti kati kindagateni ne nassale bya bbeeyi bivuganya na university. Osanga omwana wa nassale ng'asasula kadi kamu n'ekitundu. Avuganya na university. Okitegeera? Yes. Eyo ye sisitimu eya Museveni mwatufugidde. Paka kati atufuze paka kuwulira bubi era tatukulembedde tetusobola kukaayana naye twabuuse ebintu ebyo. Njagala munnayuganda ndaba essaawa ya leero wano ndi mu kusomesa. Wano e Uganda tusoma ki? Onoosonyiwako neeno neeno kuba tuli mu kusomesa ggwanga. Wano e Uganda kati gwe munnayuganda ndaba kuba nze nagenda e Bulaaya nafunayo ka certificate. Kawiiki egi
eka wiki emu naye nga teeka wali n'omubaka wa parliament watusuubiza ntogenda kudda ate n'okomawo ensonga wakinyonnyodde bulungi twagitegedde yes certificate gye nafuna e London wali nyimirira n'omubaka alina diguli naye nasoma wiki emu bamanye ekyokukola baagaliza n'abantu baabwe wano abakulembeze be tulina batukeereyesa wano kati gwe muzadde ndaba omwana we alina kusoma kuwandiika nakwogera luzungu kusoma kuwandiika nakwogera luzungu okitegere bulungi reading kwe kusoma writing kuwandiika ne spoken yes lwe luzungu oba olulimi olulala ng'oluswayiri nti byokoma nasoma n'atuuka mu sina 6 n'amaliriza nga byayize byokka bw'amala obiyiga ebyo nkuwa package kati engeri gy'onoosomesaamu omwana wo gw'omuvubuka ndaba omwana wo amala okusoma okuyiga okuwandiika n'oluzungu ne spoken mutwale ku kyayagala okukola katugaza nti bw'aba ayagala kusamba mupiira mutwale mupiira bw'aba ayagala kubajja ng'olaba nti kyatunuulidde mutwale omanyi lwaki ogenda kuba obypassinze sisitemu ya Museveni emirundi 8 kubanga ajja kuva mu kindagateni ng'amanyimu ku spoken ayingire primary wano akakasize ddala okutuuka mu P7 omwana oyo ajja kuba ayogera oluzungu olwa ddala kati ayingire senior 1 senior 2 kale kinene nnyo kale afune ka certificate ka wano akenya oyo omwana aba amanyi okuwandiika okusoma kimala tomala sente z'okuzitwala ate ku mikaaga simanya A-level university omwana wo mukwate nti ndi jimu oyagala kuba ki njagala kuba musawo mutwale mu ssomero erisomesa obusawo si university asooka asome kubanga waliwo technical schools nga dikutwala on a specific course you want ogitegeera nze nasoma bya IT information technology wano e Makerere naye nosooka nenkuba emyaka emeka emyaka 3 akasente akaagwawo nze Makerere nasomayo mwaka gumu akasente nga kayiika okufa nga ate nako kakwasolinga naye ate bye nafuna eri mu wiiki emu bikola ne mu ofiisi ya gavumenti tonsanze ku division wane wa meya awo wentuula meya weyampa ekifo okitegeera kyenkulaga naye nga nsoma n'abantu abalina zidiguli ne banyiiga naye ng'ebinjogerako weebiri kikyenkulaga mutandike okuyiga shortcuts ez'okubeezaawo obulamu tekiri mu kusoma kwokka ne mu bulamu obwa bulijjo kyekikutwala ku paka lasiti ng'oyingiza mutwalo olunaku okitegeera tandika okubeera omuntu atatambulira mu system kolayo system eyiyo fe twagamba Kyagulanyi yatufuga lwaki kuba entegeera yaffe endala wagamba nti ekyakomyawo just eggwanga mubeere wano mujje kiggwere wano mwagala kututwala nga Kenya bwe kyabadde abavuka wabalabye Kenya abavubuka b'e Kenya nja kubeebaza kyemwagala okukola wano nja kubeebaza olinga ntiisatiisa asikutiisatiisa mbuuza bubuuza kubanga wayogedde walina nakulabye oli musajja we NRM nkulaba bitone nedda nkulaba bitone tosibako NRM ati onsobedde kyemwagala okuleeta wano wenooyogeza watunyonyodde njakulekera interview yo bitone wanyonyodde n'ogamba nti ekyakujja Bungereza okukomawo nti ojje obongo bwonna obuteeke wano mu batolingire wano byonna byonna mubikolere wano byemwagala okukola bifaananako n'abavuka b'e Kenya bye baakoze era gwe oli munyampi yennyini beba n'abanyampi betwalidde bitone beba n'abanyampi bennyini betujja tubagamba bannayuganda njagala ombuuza ebibuuzo nga tulaba bitone alimba sebo bitone alimba saagala ombuuza ebibuuzo ng'owaba ndi mu kwogera ebigambo ebigenda okuyamba omuvubuka ali eyo naawe kennyini ali wano bannayuganda ekyabadde Kenya okyegomba ekyabadde Kenya wekiba nga kyekigenda okuyamba bannayuganda tukyaniriza kuno sikunga bannayuganda kwegugunga wabula kubazuukusa nti eggwanga lyammwe mulina okulyagala okutuuka ku sseeryo rule of law etteeka likola wa poliisi n'ayimirira wali munansi n'awanika ekipande n'alaga at least obusungu ne bumukka
abamu kufe tulina obusungu nti otambula n'omuggo gwo mu motoka nga weegomba kusanga busanzi mubaka omusala emiggo kiboko zivuge ng'omulala mu palamenti kimulemi okukola ki okukola ogenda okuwulira mbu obuwumbi 5 babusanze mu maka ga mubaka nga lwaki temukuba oyo kiboko omubaka kyalo nga alina obuwumbi 5 nga bisirikidde mu nyumba n'avuga n'adda ewaka ekyalo kyonna kiba eti nga kimulinze kiboko zivuge kubanga kiruma ababaka abo ogenda bakolako research nga ne gye bava teri yadde amasannyalaze n'amazzi abavubuka bannansi mu Uganda bonna banaagenda ku Bwakadaama ani agenda okwogerera omulembe oguddako ensonga lwaki essaawa zino olaba buli kimu kifudde music afudde bakubye enkudi oba okyali ku nkudi nga bakusimba ozambe oba okyali ku ozambe n'ebirala bw'ogenda mu makanisa abasumba bw'ayimirira ayogera birala tebakyatya n'ebyobufuzi babyogera awo twatuukawo ddi twagala ensi eyeyagaza mbadde nkugamba nti Uganda eno ogiraba oyinza ogiyisaamu amaaso naye ate bali abantu abali mu mawanga amalala bagyegomba beegomba Uganda. Njagala kuwa ekyokulabirako gwe Munnayuganda ndaba nti ekyo kyoli bwongo bwo bwakeera n'ogenda n'osaba essaawa 12 from emu paka 12 oli mu kulya budde gwonga sinu kunafuya bannaddiini mugende musinze Katonda nene Katonda musinzize ku sitiimu yo gwongamba otya mbu osaba ku Sunday n'ogenda ne mu overnight ku Lwokutaano n'osiba namu wakati awo wabula n'osigala ng'oli yala ate ne ku Monday kati ng'olwaleero n'oddayo ku lunch hour mwenda ulira kano omukyala asinze ekibumbe nga yakolera ekkubo wano yakolera essuwani gy'oliramu mu nju ewaka abawalabu basinza Allah basinza Allah abawalabu ng'ate be bakozesa gwe omuddugavu wano Omufirika asinza Katondawo ate gwe Kadaama biba tebikwatagana mu bintu by'eddiini ndaba nga byawukana okitegeera kitegeeza oluusi buba butamanya Bitone wayogeddeko ku kya music wali obadde oyogera emegako kawugambye nti music biki enkudi biki gwomu kwabo abayimba ennyimba z'obununuzi revolutionary songs gwe King Saha nyimba z'abantu gwe King Saha waliwo n'omulala akirimu olaba yimbya ne Bigai yayimbayo liba ne Bigai yes we balinyo balide ddala naye waliwo ebiyitinga n'ebitambula nti mmwe abali mu kintu ekyo mulina tageti y'okufuna akasente tageti gye muliko yakufuna sente nakugambye kati gwe ngenze nedda Bitone kangende kati gwe bakuguze nkutegedde nkuguddemu nedda tuwogere just gwe musajja gwe nkulabye kati omanyi waliwo abantu abajja nga bazze kunafuya bunafuya abantu no Bitone nze tuli mu nsonga ya kuyamba abantu mwe mulimu kuba nafuya bunafuya abantu babamenyedde amayumba gaabwe mu Lubigi abantu bali mu abantu bali mu kubase ntuule ku ddiruki ntuule ku ddiruki nedda kati nze kyenjagala wazivuddeko dda ati labayo nze kyenjagala interview tunagikolola labayo Bitone nga tujja kukolola ombuuziza tuyime ennyimba ziyamba abantu nze kyenjagala tuli mu mutego labayo nze kyenjagala Bitone nze kutadde baawa oli mukundira Bitone soko ojje katono omulungi atulaba ku emboozi mu UG Bitone ali biased Bitone anyway naye nga byebyo Bitone kale abo tutambula olunaku olwaleero simanyi interview teweddeeko tuba tubuzayo eddakiika zibadde nga 15 ku 2 naye bwatyo bwakoze bwanabasobodde nga tusobodde okwogera n'akomawo
naye aleka tutasode kumalako interview. Nze Geoffrey Mayanja banafa aba Segvi Consults Tours and Travel bali wagulu ku kizimbe bakita Alwa Park Plaza. Kiriza ogendo bajja kuyamba ku processingira kubyo kutambulako mu ggwanga lyonna gy'olaga. Bakuyamba okuvira ddala ku passport, okugikugoberako, okugifuna visa air ticket byonna bakuyambako okulaba nga process eyo okulaba bulungi nnyo okusobola okutambula. Gwalinayo omulimu kubanga bo bagamba tebagaba mirimu naye ate bo olina omulimu basobola okuyambako okukolera ku paperwork ne process yonna gyenkubulideko ya passport, visa, air ticket biki byonna bakuyambako okusobola okubanga obifuna bulungi nnyo n'osobola okutambula. Gwagenda okulambula bakubukingira woteeri, bakubukingira efo bigenda okulambulamu, okulya byonna byonna basobola okuyamba okukola ngo bitambuza bulungi nnyo. Abagenda okusobola Canada, China, Bungereza nawa yonna bakuyamba okulaba nga process ogitambuza bulungi nnyo okusobola okugenda okusobola okukola emirimu gyo n'okukomawo. So beekwate banafe aba Segvic Consults Tours and Travel. Mpozi mwabagala okusoma ogenda okusomera wabweru w'eggwanga, scholarships bazirina era beekwate. Dr. Lwanga osobola mukubirako ku ssimu ezo ziri wansi awo n'osobola okubanga ensonga zonna muzitambuza bulungi nnyo side awo. Basange bagambe basangibwa ku kizimbe bakita Alwa Park Plaza waggulu mu kibuga wakati awo ku level 2 room 2. So ojja kuba bafuna bulungi nnyo ensonga zitambule kuba ku namba z'essimu ezo okubere ku director mwogere bulungi nnyo. Essomero balita Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja, just gendawo abajja kuyamba okukulaba ng'omwana asoma bulungi nnyo, buli ekyetaagisa, abasomesa abatendeka obulungi, ebibiina bizimbiddwa bulungi nnyo, abaana balya bulungi, bambala bulungi, basula bulungi ebisulo weebiri, emmotoka ezibatambuza bwe ziri bulungi nnyo, buli kimu kyonna. Swimming pool ku ssomero weeri si bya kutambuza abaana, ebyokuzanyisa by'abaana weebiri, naye ng'ate n'ekikulu kye njogeddeko okubasomesa ne bayita. Ebyo nate babirina bubeezi kubeerawo, ebyo bigattako obugasi naye nga kisinga obukulu basomesa bulungi era abaana bayita. Kale twala omwana ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja, bukwate ku ly'e Buddo ng'ovudde ku Masaka Road n'okwata Buddo otambulako kilometers ntono nnyo, ekipande oba okiraba kiriko Diamonds Pre and Primary School era kyennyini kyoweterako wansi awo. Essomero oba ojja kulisanga, ojja kuliraba otuukeyo, enteekateeka zonna zitambule bulungi side awo. Extreme Media aweeri nnyo bajja kukwatira ebifaananyi ebirungi. Bw'alina omukolo gw'embaga, kwanjula, engagements, birthday parties, bakugamba nti nno beekwate bannaffe aba Extreme Promotions, Extreme Studio bagina bulungi nnyo kuba ebifaananyi birungi ennyo, bagamba nti nno beekwate. Gw'omuyimbi ayagala okukola vidiyo tobonaabona n'abalala, genda bakwatire vidiyo beekwate, bajja bikolerako bulungi nnyo. Bw'ayagala okukwata abagala okukwata ebiraamo bibeere ku butambi, banafe ab'Extreme babikola. Abagala okukwata olina ebintu byogala okutereka ng'ogala bikwata ku vidiyo bagamba nti no beekwate. Byonna bo bwe bali okuba nga bakwata vidiyo, videography ne photography byonna bajja bakolasaganya bulungi banafe aba Extreme Media. So beekwate side awo. Enamba yaabwe y'essimu gy'oba onsomera 075 oba 070. Jimpe ngisome bulungi nnyo abantu gye bawe ennamba, bafune abantu abakolera obulungi, abantu babalimbalimba ate b'emirimu bajanguya ate nga bagikoze bulungi nnyo. Si bebyo omuntu najja nakwata omukolo gwo agukute mu mwezi gwa mukaaga nagukuwa emyaka 3 mu maaso. Bo bakola omulimu nga mulungi nnyo ate ne bagumaliriza mu budde n'ogufuna bulungi nnyo. Kale sigaza memories ne banafe aba Extreme Media bali ku 075 02 82 75 075 02 82 75. Ensonga zonna zitambule bulungi. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Kiriza Tulabaga. Wano ku Segvi Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka, tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris
that is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda, ng'abaagala okgenda ku Maction Falls, abaagala okgendako ku Bwindi Impenetrable newala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2 643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segibi Consults. Abaagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abaagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.